kumacha nagenda kuluza sanga 12:00 wenasanga ekisajja ekinkwata Mr. Sebunya simanyi obazaalisa wameka ngenda okuwulira omuntu mbuliri bwange ng'ambagatira omulundi gumu mu byo planning ekyokusiba maama kireke kati ebyo nga ffe abatabalina noga banzisenga mulina nanziba naye nga tukola ki obulamu buggwawo mu bulumu bw'ekitalo bwenvaamu envunyu n'ekivuuno nga yemundaba SB4 nze mbadde nsalawo maama oba asibibwe oba avunaanibwa mu mateeka avunaanibwe n'amaka gange gonna gange gano tobanjibwa Esanyu lyenina naye ogenda kumpita maama na abasawo batuse ne bagamba sokulaba azadde omwana nazadde omwana ng'alimu kirezi negundi tundu 9 kyanfaananyi nzenna owulira essanyu terirabika wadde nina obulumi bwa buzi naye takaaba ono namutiikidde n'amazzi ga gundi naye baka amazzi gaki gaguluko sina nti amabeere temuli ati nkole ki kale abanfaanana wali ondabyeko nedda nazadde na muzungu bantu baweereza amagezi oyo yabadde alumwa ono yatuso tugamba tuguleyoko omwenge gwe bayita ngule agunywe egonya simairo nedda ogenda kuzzaako nene naye nzera banze kubire mama mugaye tufunye omwana ndeeta omwana mukyala wange andeka uno mwana wange kizibu. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Tuggussa Enssonga. ebere tabulesi kale amazzi gali eri wansi munda etudde ku mazzi naye eyagizimba ayina ssente kuba bagala okuzimba ku mazzi kya bbeeyi era ne woteri kyasinze mu Dubai okuba eri expensive bagizimba ku mazzi bujalabu kati ono yazimba ku mazzi kwennyini tugende wa Nakawere waffe naye yembeera ali atya
kuchenda enkato tunazo zisigala wabwera atoga banze nziyingize ebingo nyumba enyoga amazzi twagasanzeemu mwagenza okuddange nga mwegali ne tusiimula busiimuuzi kati awe twamaliriza osiimuula ne tubanga abayingidde kati ate ekiro enkuba bwe yazze ne tukubira omwami oyo mwami oba Esonko ne tumukubira essimu ng'akyali mu katundu then kye yatuyambyeko ng'alina mukwano gw'oyo kadumpuni gye nasusiza Nakawere naye nensuulirayo nga maye gagenda yingira bwakadumpuni gye twasuze katukomyewo ku makya n'omwana oyo kadumpuni yabeera kadumpuni ali wali mu maaso oyo gwe muzze naye oyo gwe twasuzeeyo ewuwe singa bale kutumbuze ku Nakawere tudirawo omusawo Nakawere kuliko omwana Mwebale kusaba gulu bagenza okunkubira nabadde wala neŋŋamba bannaye mukama nga wa buyinza watandika ddi lwamukaaga ssaawa 5 prosesi yali etya wano nga lwakatandika lwali lunuma ne lusirikamu nga wayitawo n'eddakiika n'obanga atereddemu ne tutuukayo ne baŋŋamba ebisate ebinatuuka ne baŋŋamba nywa amajaani ntambule ne ntambula nenzirayo ne baŋŋamba ngende nkole tesiti z'omusulo ne tugenda ku gundi ne bakolera tesiti ne batusaba ssente ne bamala okunkolako ne nkomawo ne baŋŋamba era ebisate ebinakola ki tebinatuuka awo ne tutambula obudde ne bukya nezoyanga ssaawa 4 lubanga olutannannumako emisana azaala esiweranga ssaawa 7 emisana era nelunuma nga telusirika ne baŋŋamba n'abaneganya okweggula ne tuyingira ssaawa 1 nga nenga lunuma tewayise eddakiika banga bagenda kunnongoosa ne bamala bulungi okunteekamu akaseke ne banvugawo nga zisaawa 1 oba n'eddakiika zadde bbiri tezinatuuka kuba naludde mu kasenge nga tebannankwatako awo ssaawa 2 we nabeeredde nnyo ng'obulumi bungi empulira nga bintamye ne mbagamba amasannyalaze bangamba balina kusanyalizawa ku katanda kwennyini nga mpulira nfa nempita maama nayise abantu naye nebempita nga tebajja negayirira abasawo mama yegwe abadde oyita nga yali luddawo simanyi fa nayise maama wange kati waliwo omusawo eyasoose okunkolako n'aŋŋamba nebaŋŋamba nyinza okufa kuba omwana yadde bamukebedde ng'omutima tegukyakuba awo ne banteekako eccupa y'amazzi esobole okuzza omwana waggulu naye ng'obulumi bungi mpulira nfa kati bwe natuuse ne bantwala mu kasenge gye balongoseza ne basooka bankuba eddagala naye nga lyokya nadde nakudduka emisinde naye nagumye naye mu ddakiika tezayiseewo omutwe ne gufuluma nga bagenda kunnongoosa omusawo n'agamba n'ayita musawo munne n'agamba nange ebinsuseeko mujje mulabe ne bajja naza okulaba omwana bagamba ne basooka omu n'asooka ngamba mulindeko ne bamaze n'okunkuba n'empisa esannyalaza ne bamaze ne baŋŋamba ebisabwe bijja sukuma omwana agenda avaayo bwe balabye nga wafundafunda ne basala ne bansala kati ne baŋŋamba omwana munene
awo ne bama ne baŋŋamba ekisabwe kijja yogera osindike eno omusawo amukwateko naye bwe kyazze n'omusawo omu nankwata omumwa naŋŋamba nkwate ebigengambiriza waggulu ninaye nabikutte mwana naava nenaye yayongedde ddala okumpasula naavaayo n'agawali ne gundi ekyana omukwano nnyabo kukulisa kuliko omwana ebizibu bingi nnyo mwoyise munnange kulika mbebi tebakulongoosezza bajasi bapasudde bupasuzi bampasudde naye nanyongera ddala okumpasula naye wali nga nakava nadde siwulira bulumi wadde kwana ne bantunze ne bantunga kwana n'okuntunga omaze essaawa namba ne bantunga ssaawa 3 nadde maze ovaayo naye buli gwe nesaba bannaaye kikyonyodde ne mbagana nange simanyi ne tutuuka ne banteeka mu kasenge ke bampadde okusulamu n'omwana ne tubeerayo nejjo nga wuzi siziwulira awo paka ku makya nga suya ku wuzi n'ofuka nga nfuka bulungi kati awo emisana ku makya awo badde bagenda tusibula zasituse nenkuba omulanga n'ofuka nga soya nga gumpitamu na buyisi n'agatula nga sigayina ne bamala nenzijja ofuna ekigundi ekinsiibula naye nga soya natuula ate omwana natannayonkako nga amabeere temuli kati ne bamaze okumpa kipande naye ng'obulumi bwendiko okutuula bwe ntuula nga zinnuma neŋŋamba naye buno tebusinga te bwe nabaddemu era bwe banzijjaeyo n'agogera nga sigayina nga soya nakugamba mumpeereza obulumi bwe naddemu kati waliwo amakenda ge bandeetedde gano ge gantaasizaako tuulako ne wansi era singa musanze neebase naye ng'obulumi ndiko ne apatite erya yakunoonya bunoonya naye ng'omwana ye akuliko omwana namukolese omwana ye tumuwadde linnya ki namuwadde erya mama wange erisooka erya Joseph mama ye Joseph bamuyita Josephine namuli Esanyu Josephine eri eddala musawo tumuwadde mannya kyamma omwana bebi wa twamuwadde erya Shivan agamba Josephine ogamba Shivan anti erinnya nze linamuwadde erisembayo Shivan Josephine Shivan lonna gage ate eridda ly'Oluganda ery'Oluganda yange anyway kirungi ntwazadde bulungi kuba abasinga obungi awo embeera yo si nnyangu embeera si nnyangu musawe bali kujanjaba Mwebale kusiima naye nsinga kwebaza mu bennyini kubanga simenti oba embeera nagiyitamu kusinziira ebintu bye baali basaba mu ddwale nga tesinawo yadde 10 singa kwebaza mwami ono mutuyitireko yego nsingira ddala okwebaza yatubeedde mu buli mbeera abasawo nga bebaagala gloves zetwabadde nazo nga ziweddewo kati ng'ate jjukira buli wagenda nti mukebera baagala gloves twaluse twagenda ne gloves zaali peya 7 zonna nga ziweddewo n'agula endala kumpi za $200 newabuveera nga baagala kalala jiiki tetulina kale nga basaba ebintu bingi ng'ate naffe bennyini yagula ne mama kiti n'abasawo bennyini kubanga gwe yasooka okusasula nkoleko n'agenda teyalina kyeyankolako wadde yantunula n'anfunira omusawo omulala naye paka bwe bankozeeko gambi tweyanziza omukulu jangu tumalirize ensonga eno
So SB4 Media Tuggussa Enssonga basinga obungi story mwagirabye ewa muganda wange ono yasooka okukola story eno netwogerezeganya nga ekintu kigeze nange namweyungako bweyunzi mu kumweyungako naye twongera okwebaza kubanga omukyala wano abadde atunnyonnyola wano ne maama abadde atunnyonnyola nti obaoleo singa tewabadde ggwe singa ekintu kyakaaye singa teyabadde Katonda kuba Katonda ayinza obba nga yayisiriza mu nze okufuna story y'abaana bano abantu bamanyi obulungi ebbanda oba ova Kampala nga wakayisa Mogas bw'obanga Mogas ewali bitanka by'amafuta ewali eryambuka ekyambogo enkuba bw'etonnya awo wakwata nnyo amazzi bagezaako kukolawo okwo naye amazzi go gaba n'amaanyi so nali nze kola mboozi y'amazzi nali mukwano gwange abeera awo mu mita kadumpuni yankubirako ng'agamba tutobye naye engoye zonna babadde beebaakiriza bagenza okuzuuka bwe bati ng'amazzi gabayingiridde so nga bansaba okugyako ewange eri bajje bakyusizeeko babeerekeyo gamala okugenda so bwe baali bajja nga omanyi munnamawulire ne nkwata kakamera kange ne ngankange ne ndaba abantu abali eyo bali batya so ne nzijja bwe natuuka eno ne nkolaawo ne nzijja nga nzikirira kati mbabuze wa chairman wewa kati ba chairman bali babiri ne bali ku awo beeriranye oli wa side eri no wa side eno so nenda ba chairman wa side eri nangamba tuli somehow ne weyongereko mu maaso eyo ngeno tuuka maaso ngende tezina we ziyita nine somero linagwako erimu nga bana besomero babajjeyo babasitudde abamba inawe balemereddwa okubanga beyongerayo kati nenyaga lutuuke wa chairman owa side eno ka chairman nga bimukuba victims nga sobola muntu kaonena butu sinenga maziga solo yingira mu butu sinengatia so okujja kwekulaba ono nandaba jangulaga eno wali eno wolubuto waliyo n'abaana maziga basibiddeyo ne neyongera mu maaso nzijja okutuuka awo saamanya nti awo babuuka bubuusi nga amazzi gagiza akantu nga bw'ogwayo nga tomanyi oyinza ofiiramu so kwekulaba oyo Nakafu olubuto onaamundaga kulaba Nakafu ng'olubuto luli mu bbanga naye nga Nakafu musanyufu ssebo oyo gw'olaba ng'Esanyu alina lingi nnyo nnyo era twasobola okulaba akavidiyo ke nasooka oteekayo ekiro ky'enkuba Katonda kyabawadde musanyufu alabika ye yakaabye mu bulamu bwe nze bbanga we mulabidde nakamulaba wiiki erabika oba egenda wera enkuba erero yatonnya ne Nakafu yakakaaba ennaku bbiri zokka era twali awo ne mugamba Nakafu osinikaama nnyo naye nze nawe mmanyi ogenda kukaaba lazima n'akaaba ne tukola akavidiyo kasonga aseka biki nenkateeka abantu ne bakaagala nnyo bambi alina olubuto naye ngaaseka ngaakola atya mbuuza ono ate ggulinda kyozzaala muno yagenda zzaala kwenze nazaala ddo wange ali wandabeko ng'owoono yafa ono yazaala omwana era yazaalira naggulu ne bamulongoosa baba balukindo balongoosa mulongoose so n'akomawo eno amazzi enkuba n'etonna neyingira omwana we amazzi ne gamukosa n'empewo n'alwala n'afa ne bamuziika ti olina emyaka emeka olina emeka 17 naye nga yafiisa omwana ye yazalirayo ku 15 wabawo neyiba omulala nga naye ayina omwana yali amwese ndali nemugamba ntego owuwo nino wange naye mulwadde asabo byamawuggwe twali tuli mu nyumba twebase tusula wansi amazzi ne gatuyingirira omwana n'aganywa twagenda zuuka omwana amaze okuganywa naye nyazaala wange yannyambye yamututadde akomezawo okumukomi eno kati okulaba Nakafu ne mubuuza Nakafu kati oli pulaani ki nti nze ndi wano ogenda zaalira wa mu nnyumba naye agenda okuzaaza ono ate nono naye yafa neŋŋenda nenkola ebyo nenkoma olunaku olwaddako nenkola story ya Nakafu eyaddala okola story eyaddala nenjiteekayo eyo kiripo abamu abawagizi bwe gye bakugamba gye waŋŋambye n'abantu abalanga ekaabya abantu amaziga Nakafu agenda kuzaala mubuzi ogenda kuzaalira ku biki mbwe ye yagula essuuka eyo nagisalamu obuntu 5 bw'ayina tayina giravusi okunywa eddagala plan kiteyanywa eddagala wakantemera nangamba olubuto lulina emyezi 8 ne wiiki 2 eno wiiki weggwako lugenda yingira wiiki ey'okusatu ate nga mpuli nagenda okubuuza nga abantu bagamba omuwala baba yasoose okufuna omuto omulundi ogusooka yes tatera weza myezi 9 neŋŋamba Nakafu ogenda kukola otya nenyango oteekayo solo nentandika okutambula nga Nakafu talina kyayina ekipande kiri wandabeko talina kipande kyekyagana okufuna ekipande mbu yagendako omudolo yawo kamuliyume yawo ne bamusaba omutwalo gw'ekipande nga taguyina yasamba afuna akayiso kali katatananske babakuba teyaddayo neŋŋamba tukoze tutya ne wabawo omuntu wange omu nampayo emitwalo gyali 3 Nakafu agenda afuneka ekipande n'endala ziriemu Nakafu yeebaza emirundi gye yafukamira wansi neŋŋamba bannange emitwalo 3 gina gye zisobola okukolera omuntu nayeebaza up to this extent ne tukomawo ne tufuna omuntu yatuwaayo engoye
olunaku lwe yasooka okufuna engoye lwe yasooka Nakafu kaaba amaziga n'agamba nze mbadde simanyi kiddako ebintu bibadde biganye so yali oba yazaala omwana naye ng'asigaza engoye zonna n'azireeta so naye satugiri yagulako ekipande lino ddala tanakifuna yagenda n'agulako goozi wuzi simanyi mama kiti ako ke yagula ka mutwalo n'abeera ng'akayina awo kati n'enkomawo no lw'omukaago lwennyini n'enzija era naye lwewankubira essimu ne mugamba nti kati pulaani kyeddako onaasobola otuusa ku Mande kati nga bamaze okuŋŋamba nti ayinza obutabeza myezi 9 mu mwegendereze koze ngenda okujja mubuuza onaasobola otuusa yabaawo eva abeera happy ng'asekereza n'aŋŋamba nja tuusa ku Mande koze ntiddemu ninawo akasente akange tugende mu ddwaliro bakole sikaani oba tugumiikirize ko nja tuusa ku Mande SB4 n'enzira y'ewaka nange nno nina owange alina olubuto lwawe naye abazaako emyezi ndowooza nga 2-3 asobola ozzaala nembimunyumiza nemulaga ne ka video ne kamukwasa ennaku kati tuna ebintu byaffe twali twagula awo ewaka ade nga tugula mpola simanyi buno obw'oku mutwe gira ebyo abakozi balina okukozesa babika abaana kati nga biri mu nsawo kyeva mugamba omanyi omwana oli embeera mwali ayinza obutatuuka tujjayo ebintu biteekaawo wansi tutandika kubipangulwa ne mugamba tukusibello ebintu bino byetuyina tubigabire omwana oyo olunaamala bimugabira kasita gobezayo emyezi emirala nga 2 n'ekitundu tujja kugula ebirala mpola mpola tuzeewo naye tutaasa obulamu bw'omwana oyo ne tutandika opangulula ebintu kati olwo omwami bamuyita muzeeyi Emi ali Amerika eyo nga bwemunyumiza ku mbozi ne mukubiva naye ngamba turakino tukwata bintu bino tubitwalira mwana oli kuba ayinza otuuka okuzaala talina kintu kyonna omwana oyo omwana gwagenda ozaala n'amufaako oba n'afiira mu nnyumba ate abantu bwe nagenze bantegedde maama we yafa taata wa mumanyi naye yamanya taata olunaku lwe bali bagenze okuziika maama oba okitegeera taata wo omutangamba alina ennamba ze n'alabika yali annimba kuba togeze tuuka mu ddwaliro nga teri muntu n'omu amumanyi okuleka wano maama we simanyi yali abeera manju eno n'omukwano gwe n'amusigaza ne babeera wano ennyumba baba wampi ate mpulira babagobamu ne ngamba abantu bantegedde ne bwe nadduka nze kati abantu bammanyaawo bajja kunnoonya n'okutuuka ogamba nti gwe taata w'omwana kuba taata w'omwana takyamanyira amannya ge yafunira mbuto eyo mu kaliyoki bwebityo ne twagala oleeta ebintu ekiro nene mugamba tubikeze enkeera ku makya ku Sande ku lw'omukaagalo wava eno bankubira essimu ku ssaawa zaalinga 4 waliwo oba neiba oyo yankubirawo akawala akali omuke kankubira kati ne kabaayo ojjukira kye twakolera kabaaya twamwokyayokaawo abakuume ku kabaaya nankubira naŋŋamba yanguwa omwana afunye obuzibu ndi kiro ewaka ne bafuna nali nabo wali wabalekeddemu ebiri naye nga mukozesa sente ze baabawadde mulinnye oba biganyeze nga mwezija nenfuna amafuta ga piki nenfuna defense ku kyalo kyange ne mugamba tugende paka Nagulu turuke Nagulu ng'ebintu bitabuse Nakafunga olubuto lumuluma Nakafunga ali bubi tambula ne bamucekinga awo abalwadde abasawo batutiizingamu mubeeraawo kati mulumwanyo ebiki binga womanyi naye nga bammanyi ate nga naye baalabaka video kali ke twateekayo kati luvannyuma nnyo ne bampita ne baŋŋamba guma ffe twamukebedde dda ne omwana akyali wala mumuwe simanyi majani kyayawo atambulemu omwana asembera asobole okubanga azaala ne naŋŋamba tukumanyi naye to recording ekintu kyonna waneeno ne mbaga obeddamu ntiizinga nti ye kati njagala at least mbeeko embeera gye nteekawo nga bw'ogimanyi mumunfiireko bulungi nnyo ko baa yeetaaga kintu nakimu kubayinza n'obutazaala kati n'azaala enkera n'ogera n'obyogera ku tikitoko nti watuwadde sente ate omwana n'atazaala so baalaga amazima abasawo ne tubeerayo navayo ssaawa zaali 9 ez'ekiro nga kakkanyeemu n'enzira ewaka enkeera ku makya n'enkeerayo neŋŋendayo era Nakafunga tannaaba nembeerayo paka ssaawa nga 9 n'enkomawo okulaba beewaka n'enzirayo kati tuyingira munda olumuluma bintu biganye ne bakantema ne baŋŋamba jangu gwe taata w'omwana konze omwana muyama nyamba muyambe gwe taata w'omwana mubayigaana wano biki bikyerere kati ate nga nabo owedde nga ate nabo bantegedde naye nabo era baali bantiizinga ne banga kati genda okula kino kiri omwala alemereddwa tugenda mulongoosa naye sayininga wano sayininga wali SB4 neŋŋamba kati ngenda kutta omuntu omulala nti twatta omuntu oba ojjukira naye mba ndi wabweru awo ne mbaako ebintu bingi bye nalowooza neŋŋamba nkoze ntya neŋŋamba ekijja kyekijja okujja kansibello n'ensayininga empapula ne batujje ne batwaleba mu kyeta balina omulongooseza tutuuka munda sawo tutuukayo kati baayita ono gwalina ono tebaba mugamba tujja kwetagala emitwalo 5 nasobola okuzaala obulungi onanyamba n'abaddamu bulungi tubeera ffenne kewaka tetulina muntu n'omu ate oli gwe muli naye nali ntaddeko edisookuba nti ku mutwe nti oyo gwe tuli naye atuyambako tuyambe tuleetako buleesi ne bampita n'engenda we nalindi bagenda okunneetegereza
nabo ndowooza nga bantegedde kale kati mulinde ekaawo ne ugenda kukola otya ddamu osayininge wantu genda mulongoosa konze siganye nensayininga genda ogule kino nekino obireete balina famasi awo nengenda nembigula nembireeta maliriza okubireeta kyeva bagamba kati ogenda kukola otya omwana ono okuzaala abeerewo nensibalo kyeva mbagamba omwana waagaana kafe kubanga n'abafa nabo bantu ze siyina kyakkola nene mbagamba waafiira temulaba nti ndi wano emisinde gye ngendo twala temujja kunfuna n'essimu ezo zemulaba nja kuzijjaku temujja kunfuna era nze namwe emitwalo gyange iri emeka bwe mba musobola ngenda berekerayo emitwalo 2 akaba kaganye konna muyambe ku ezo ssente naye bamumpa amawulire nti biganye temugenda kudda mukundabako nenfuluma ne balaga nti ngenda olwo bamutadde katanda yanyumiza nti baba baleeta omusala omwana mbu n'alingiza naye omwana okulingiza ng'omutwe tegusobola kukola ki kufuluma kuyitawo omusawo nankubira eyaliwaawo kuba yaŋŋambo nti bamuvaako nesoka batendinga ku ye todduka sooka okomewa nagenda kusobola okusindika luvannyuma nnyo Katonda n'atuyamba n'asindika naye mbu baba bapasula wansi eyo ne baddamu ne babatunga butunzi ne wuzi so emboozi ya Nakafu nebeera ng'eri bwetyo naye abantu abatulaba 15,000 z'olina eziri awo z'olabanga entono wallahi oziwa omuntu naye baze emirundi mingi ekirala nga maliriza abantu abasinga obungi abali abakwasiza ku bantu tobeere eyo n'oyamba omuntu ng'oyagala omuntu oyo akuyambe oyagala akusiime tekisoboka era nakyogerako mu vidiyo ezaali wano ze SB4 nali mpeddemu amaanyi ojjukira story ya Jajja Bini gye twajja okukola eyo tugenda okumaliza nga mankubira esimu tugende kuziika ekituufu saddamu kukubira twawekana kugwanika emulago nga tukyankalanye kati ng'atenze yamusse nga bwe bagamba yes naye ng'abantu gwe bagamba gwe nasse waliwo suspect poliisi gweyina ateegaana agamba nti bajiridde mu kisenge nga ndi mu ddiiro anti kimaloba olwe baali baziika enkeera Asiya afa nziramu mbiwulira ku ggwe nali nyimiriddawo n'oyo omwana najjukira bigambo bya Mama Fiina naba interview yammwe nga Mama Fiina aboggola nagamba toddamu toddamu kyogera bw'onaalekerawo okuyamba abantu abali abalaba ogenda bo bawangudde abakulwanyisa ekya toyamba abantu abo okuyamba sayamba Asiya anyambe Mami Fate yayamba ku Asiya abeeko waasula amusiime kola ku lwa Katonda empeera yeri wa Katonda obukitegeera kati so omuntu aliyo ng'oyamba ku muntu ng'olaba omuntu ali mbwetaavu sente z'osindika oba kyonna ky'oba omuleetedde oba akagayo oba ki yamba ku lwa Katonda empeera yeri wa Katonda naye bano abantu bano tebasiima uffe si gwe wekka n'abalala bonna abaana Adamu tetusiima omalobako omutuuso oyo n'amugamba lwaki balumirirwa nnyo balabika bafaayo abo balabika bakufunamu era bano mbagambe munalowooza ebintu ng'ebyo ebintu bijja bakalubirira naye omwana yazadde embeera egy'obulumi bwabadde bwankubiriddde essimu nga tasobola kuvaamu ki ng'obulumi bumuluma ne bazze babuwandiikidde eddagala nagenze ne mbakimanyi mu ddala omukono gwange n'emmotoka twaguzeeyo amafuta ne tumukimanyi tumuleeta ne muwa eddagala eryo ne mugamba alimire bulungi kubanga era nabyo badde baliseeraseera mu kusinziira embeera nga bw'ebeera eri tusabe Katonda omwana ono abeewo nabadde nabweraliikirivu lunaku lwaggulu kuba nazzo balaba ne mbagamba nze ngenze nabadde nkyaliwo oli kadumpu nisaziwera 3 ekiro kuba twakomyeyo ngeri amazzi gayingiridde baneiba ne bo baliko wagguluko kwe saawa 3 ez'ekiro neiba nankubira essimu kati amazzi gabasazeeko nenegayirire wa neiba we baasuze wa neiba so paka kati tusabe Katonda biteerere n'ekirala abo balaba bonerere abamu batombalaba ebintu bineno nga babiraba n'abamu tebabonerera babonerere samuhawe okulaba yes program zino baza tuzibaleetera gwali eyo oyigemu ng'ovudde ku kyabawala bennyini kuba abawala myaka gya teenagers ezo babasinga abaana okwonoonekera n'okola ebizibu ebingi nti emyaka egyo mizibu nnyo gya kufuga naye kino tukiteeka ku bazadde era nti omuzadde yonna gy'oli kikakatako okukuuma omwana we kiba kibooko gijja eyo okuba omwana ninako omuzadde omu yangamba nti yasibako muwala we mukomera yasasula poliisi esibe muwala we nga wa myaka 12 ne bamusiba kumala weeks 2 yali afuuse ekizibu naye n'abayo ng'ateredde era waliwo sogitona gye nakokolako kkawo yali yajemima netugezaako mama we yagezaako kunoonya poliisi basibe jimima tugisasule poliisi neegaana so byebyo nno naye tweyanziza nnyo kubeera ng'obaddewo mu bulamu bw'abanyinaffe bano
So twakola story wane eno twajja tujikola tugiteekayo yakuteeka ku bantu bangi yakabiza abantu bangi era tumanya ennaku zino abantu baavu naye kyona kyona kyekiri kasi obulamu weebuli. Mami Fati yaliko ku live yo nayogeddamu ko naye ekiro nampereza emitwalo 8. Waliwo sente nalaza nade savings kuno nina challenge waliwo yansindikidde sinayidi yambudde. Waliwo omwana waliwo mukanso yono we Saudi bananga bana be Saudi toyanziza omwana we Saudi wakuwera emitwalo ejuwera 4 kadama oni linya dio ampereza bana emitwalo na yakajinsindikira kati wano emitwalo na kitumbu. Waliwo olunaku lweggulu nakatekayo story yesterday atwasoze kadama yampereza emitwalo 2 emitwalo 2 n'ekitundu yalabe story nanteerako sente emitwalo 2 n'ekitundu. Waliwo omulala yanteereddeko 15,000 zajidde manya ga Dija zoli kadama zajidde manya ga Brenda ona 15,000 zajidde manya ga Dija Namugenyi. Waliwo yasendiseeko omutwalo zajidde manya ga Aisha n'abasinje mulala nansindikira emitwalo 10 mukyalo zajidde manya ga Sala Nambiru mukyalo oyo ye sikadama tenyerinjadde jjukira naye nga yasindise emitwalo 10 gyatuuse manya ga Sala Nambiru. Omwana nasindika emitwalo 3 zo zajidde ku Sandwave naye weeyo bweru nasindikako omutwalo leero waliwo asindiseko nusu 10 zijidde mumanya ga Rose oli asindiseko omutwalo zajidde mumanya ga Grace n'amatovu ono asindiseko onusu 10 zijidde mumanya ga Rose. Kati wano challenge enfunye eri wano waliwo asindise emitwalo 7 naye sinnamunye obaani wadde bambuuza tusindika ku namba ki waliwo nabadde namba kati sinnamanya wadde nawo gy'oli oba ezo ssente za famire eno oba za mulala mbadde nkwegalira olaba akatambi kano mperezaako ka message nekimanyi bonna nazibira olunaku lwayo nja kuba ntegedde kituufu so fazi ezo ssente zetulinawo Mami Fati emitwalo 8. So natuddawo n'endowooza neŋŋamba wano we bali mu mwezi ogwokutaano tebabaagalawo omwana bamusabise nnyo empewo nnyingi amazzi gayingira wannyogoga nenteesa n'omutima gwange n'abantu abalala neŋŋamba nti watya singa tunoonyayo ennyumba wano ne tubajjawo tunoonya ennyumba eno kisobola tusozudde emyezi nga 5 awo then netubagulirayoko ne ku bintu ebyetaagisa. So yala kwasa obuvunaanyizibwa tunoonye ennyumba olunaku lwa leero bazo ssente sizireese wano kuba etuyiseeyo okwasa ssente wano tomanya bazia bagituteekera. So badde nteesa tunoonye ennyumba olunaku lwa leero wetugifuna tugisasule tuteekemu ebyetaagisa bafune we babeera. Olwo omukyalo omulala yansuubiza nti ajja basasuleko ku nyumba tunoonyere ennyumba ajja basasuleko ku myezi we nabanga mufunye ajja kwongereza kyetunaba tukozeewo ne tugisasula emyezi oba 9 ate nga wetuyiye ate ekituzzaako kyetwagala okulaba ng'ono musanyufu ng'afuna ekyokulya n'ekyokunywa mu budde twagala okulaba nga Nakawere musanyufu nga lenti tabanja baby asobola okufuna ku mata bebaka obulungi so twagala kukyusa bulamu andi tuli konkoshwa ndi akasente ketulinawo kasobola okutandikirwako okukyusa obulamu. Kiba kirungi kisoboka tugenda gezaako kikola before even tunabafunayo wadde n'ekikumi era nabalowoozaako obuzaako mina plan ki nendabanga ekiyinza osoboka kwalo kyamaani weeri watayingira nnyo mazzi nangambako obuyumba mu buli ku mitwalo nga 15 ate nga kayinza kuba nga kadduuka ti nga kazigaziko kati ng'ono agamba ayoza ngoye bwe batera kutambula wano ku kyalo waliwo bakampala abasobola omu ne babooleza engoye
Nendowooza muti singa tubanga tufunye akayumba nkalinga kadduuka ne tukapatitioninga ko tebena nnyo bintu bingi ne basula emmanju kati yes ka business because oli yalingayo kyakasooli nenga bamu 13 batanafuna lubuto so lubuto olwo yino na business ye kitegeeza era asobola okokya kasooli nga kikoleka mu kulusonko nonya akayumba ako wokanoonya okafuna kajja tukolera kukanga mu maaso business akaduuka mbeka lubasula kiba kitukolera bulungi kuba noono yes kuba kadeno family nti waliwo tutandise ka business kayimirirawo mpola mpana banga bayiya nakawere nga asobola mu kaduuka awo kiba kitukolera bulungi so ala kati wona wina yatusindikidde akasente tuyanze mami fati toyanziza nnyo manyine ddala yabadde ku live nga tujja wabadde tosobola kwena wadde biwulira gwe nabagambye yagambye emitwalo 5 Katonda ntuyamba sindise emitwalo 8 toyanziza nnyo mami fati byonna byokola n'abantu boyambyeko tusaba Mukama Katonda akuwanguyize n'abantu mwenna abali eyo atasobodde kwata akasente kusindika naye olwo abatuwadde amagezi ag'enjawulo bantu baweeza amagezi oyo yabadde alumwa ono yatuso tugamba tuguleyoko omwe gwe bayitangule agunywe egonya yabadde nno badeko n'abantu abawona mwenna amagezi ago tugeyandiza ddala naye nenaffe essanyu lyaffe kuba nitudaddeyo omuntu oyo n'ayambibwa so nakawere so Mr. Songa agenda kunoonya ennyumba twagala olunaku lwa ate siko olunaku lwa leero bano baveewo kubaka akasente weekali so tweyanze ku bantu abakubeereddewo bannaye neyanza kusobedde busobedde naye waliwo omukyala ayagala kwogera naye ku ssimu katuve ku kamera nga namukuwa omukyalo oyo kimanyi omumanyi agenda kwogerako naye ku ssimu ayirwedde alinza essimu yange so tweyanziza nnyo abatukkiririzaamu amanya ennaku zino tetumanyi abantu baavu bawageddemu essuubi bangi abayingira mu mawulire ge tukola so ezinga bwe ziti nimunengamu ebiruubirirwa byabwe ebirala naye tebabamala mu ssuubi tusaba embeera nejja kutereera ffe weetuli tujja kukola ffe weetuli mu mbeera yonna weewale kubeera nga olabira nakawere waffe ngezaako leero mugenda kulya ki ekyemisano tetunnakifuna naye nga nsinga ddala okwebaza abantu bonna asobodde otusindikira ku ssente ye mwebaza nga nfukamidde neyanza nnyo neyanzeega okunkwasizaako kwambala esinawe nja tutandikira kwoyo nakawere ne Mukama Katonda nsinga ddala omwebaza okutuleetera omwami ono wanali simanyi wengenda tutandikira nga kale simanyi nti wengenda okuyingira naggulu ng'olutulumuluma naye Mukama n'atuyamba n'atuleetera muzira kisa n'atutegezaako otuyamba n'atuyamba ate n'atuleetera namugadu neyanza nnyo neyanzeege so obulamu tugenda kati mu bulamu bulala tunoonya nnyumba wetugifuna tutandika obulamu tweyanza nnyo kyona kyetunayiiya kimanyi kijja kuba nga musobola okutandikirako sina kyesitamanyi kuba nako gye nalinga nkolera eyo waggulu kuba omuntu oyinza ogenda nti ogenze kukola naye ng'olina byoba ogenza oyigayo oba oli omukyala mukunja bangi bamumanyi yalinga asika byakulya amandaazi biki kale bimanyi ebyokulya nga byasika ne byagenda ovaayo ebbanga lyennamalayo nga mbiize babikola osobola obikola kyetuba tukola kuba kyemmanyi ogulayo litanga ku ez'obutto ngano lampeni ya esawo y'amanda twate kyetusobola kutumanyi so kyetugenda okukola kunoonya nnyumba eyo bizinesi tugitandike atusoboye nti olunaku waliwo tunazibira tujja kuba tumaze okufuna ennyumba eyo naye nga tweyanziza nnyo abaana b'e Saudi tweyanziza nnyo nnyini ddala abali eyo batufollowinga tweyanziza nnyo mami fati tweyanziza nnyo tojjanga okwo kwano
gwewe nawenna awomye omutwe mu programu eno tukyeyongera mu maaso. Oyinza okugamba nti SB4 toyogedde erinnya lyange oba ng'olifirina okwogera erinnya lyo mpeereza message obubaka bwo bwatuuse bangi nnyo naye nga abaana batubeereddewo nnyo kuba bebashadinga butambi bwaffe. So tugende tulabe nga tunoonya ennyumba tutandikira okulaba nga tukyusa obulamu bwa bannyinaffe bano. Ekirala katerekeka nga nkubiriza abaana abawala tebaggwamu ssuubi. Mulimu abamu kale nzinako mukwano gwange tuli kyekimu ali ku ddagala enkwendi yatuuka ekiseera n'amala ebbanga nga takola ki tamira nga yeekyaye ne mugaa ffenna kwe tuli ate naye nentuuka ekiseera nenneekyawa singa nafa dda obutaagala kola ki kuba naggwamu essuubi nonzaani essaawa zino nga ndaba nkyaliwo. Ate era ng'okyaliwo sigamba nti ki kale abantu oli enjogera gye bakwogerera etuuka ekiseera ne bikutama ebyo oyita wano oli akusonga mbanena abantu abawenna abali eyo stigma eno tugireke. Mmwe musinza okutta bannyinaffe ne baganda baffe tunatandika oyo mutandika okumubola ojja kusanga omuntu nga tasobola kusemberera Nankabirwa bw'ati asobola yadde n'omukwatako bw'ati ng'aba amutya naye gy'okoma okutya omuntu ono oba omuleetera stigma kyebayita stigma. So ekiri ewoono kisobola okukutukako ggwe saawa yonna yonna. Kyengezaako bagamba kale abaana bonna tebava ku ddagala balisigaleko Katonda yamanyi gye bunajja mu maaso. Kankwese nti oliye ekyemisana ffe tugende mu byaffe tujja kubanga tubawa updates. So tweyanza nnyo tweyanze SB4 Media Tuggussa Enssonga kubeera nga ate n'ensonga eno gwe nawenna ali eyo gikoze eki ogibaddemu mu buli mbeera abatusuubiza tubalinze manyi abatusuubiza babeera bangi nnyo naye tusebe Mukama kusobozese kubeera nga ate tutuuka okutuukiriza. Tweyanziza nnyo Nakawere weebale kuguma. Simairo ogenda kuzzaako kwe nayiseemu naboneredde omanyi kibabwe ekiti obanga wakakivaamu ngenda kunyumizaako akaboozi era mukwano gwange omu yali aludde ng'atabaala n'agenda namakeera omusaayi nga mulamu nagamba nangeeza sigenda kuddamu nabayite ennaku eza wano obanga wakakivaamu olabanga yalabika gyagenda mu ddwaliro bamuyigiriza okozesa kondomu n'agamba nti kati kantandika eremera akati bulemezi naye nange nga tumaliriza mwebale nnyo abantu mwenna abalwanyi namuzeeyi wange ali America bamuyita Emmy namufunidde ku online ne tiimu yonna nga bwe mwakiise mbakadaama ate baweereza ogumu ekitundu emeka wano yampeereza 3,000 esatu ezo z'amaanyi zakoze omulimu gw'amaanyi nnyo kyenyinza okugamba. So mwebale nnyo mwenna abamu tebaagala boogera mannya kati nga Teddy waliwo omukyala yaleeta wano engoye yagana n'omulaga mu kamera nabantu bawuliza linnya Teddy naye twagenda okulonyereza nnyo yansubiza engoye bali bangi lwakuba abamu bali walako okuyitawo zibatuukako kyatukaluubiridde naye olwo n'abatuwadde ku magezi ne batugamba Lydia bw'abanga asobola kumaliriza omwana aweza omwaka mbu naye agenda ayiyo obulamu okusinziira ku bakadaama abali eri ebweru emagamba tujja kwogera naye kubeera tajja bbeera mu kusabiriza paka so kimuyambyeko naye aba alina okufayita alaba ate ekikola kyo ekiddako. So SB4 weebale naye kuba muntu akola ennyumba esente weeziri temanyi sente ze tulina zitusobozesa okusasula ennyumba emyezi n'okutandika okukawo ka bizinesi akatonotono. Weebale kuba muntu akolaganikamuko naye muganda wange ne mama Fati omundabira ne mama Fiina. Tweyanziza nnyo tweyanzige agenda kuzza essanyu lye nina naye bagenda kumpita maama abasawo batuse ne bagamba sokulaba azadde omwana nazadde omwana ng'alimu kirezi naye gundi
ebitundu 9 mu teriwali bigeri kubanga kano kinamugiddeyo eri bye badde bannongooseza zizino kiro zizino kilo 3 na burundu 9 mu buluma leba n'ekyana kinene kyanfaananye nzenna owulira essanyu terirabika wadde nina obulumi bwa buzi naye ono namutiikidde amazzi ga gundi neyebaka amazzi gaki gaguluko sina nti amabeere temuli ati nkoleki olina okuwuuta ekinda genda ogula kiro y'ekinda awo nakaweera awuute naawe olye bulungi kaleafanana wali ondabyeko nedda nazadde namuzungu wali ondabyeko samweya tewala gye twasisinkana eyo kanzijjukire wali obeera saidi wa mukiteere nabeerayo nayinza okubanga wange omwana munene nayinzira abanze mama mugaye tufunye omwana ndeeta omwana mukyala wange andeka uno mwana wange kizibu eyo ennyindo eyo ennyindo yange kuli kaaka anyway kitabo kyaffe ekyokusatu tugenda kudda nga tubawe updates kitunaba tufunyeewo nyumba gyetunaba tufunye naye nga tweyanzizza nnyo tweyanze SB4 Media Tuggussa Enssonga tuteekamu akasente baziwa and sons basangibwa ku mukwana ake ziwa tuweyo akafaliso k'omwana otuweyo n'omufaliso gwa maama n'akatimba k'ensiri Mr. Ziwa sabo tata nsabe busabe siragidde naye nga tusaba busabi otuyambiseyo n'ebyo ebintu atuteekamu akasente baziwa mukulu oyo mutumiddeko nnyo Mr. Ziwa and Sons mami faati ye nakola gwakusabaza maali gwe nawe ng'oli mu Dubai ng'oli mu Oman nga olinayo amagozi byoyagala babesaabaze okujja wano mu Uganda weekwata mami faati akolera Clarion ye kampuni yakolera naye nga tojja kwejjusa kasita omukozesa gw'oli musuubuzi nga walagadde ogenda mu Dubai okubeera ng'osuubula mukwira okubizika simu ajja kulambuza ebidduka byonna mwe basuubula ebintu byagala okusuubula ate era bikutikkire paka wano mu Uganda gwe housemaid ng'oli mu kiyumba omwo nga walagadde okubanga waliwo ebintu byagala okusindika bazadde bo abaana bo muweereze just location ajja kujjawo wooli bapime ebintu mu kiro mutegeeragane abeerete paka ewammwe ku mulyango okitegeera kyekimufuula w'enjawulo mami faati nkutumiddeko nnyo tukwagala nnyo brother Kamadi akoze ku kamera ne Bumalu Albert ye editor waffe SB4 Media Tuggussa Enssonga era bulungi weeraba